The Newsroom, where untold story is revealed. Olutalo lubalusewo wakati wa Honorable Betty Namboze Bakireke ne musajja mukulu wamanyikiddwa nga Rwomushana. Ono ekibatabudde kwe kugenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti Segirinya yali mutemu kungwe era nti ye yali General akulira ebijambia. Kino nno kijje Namboze mu mbeera ate nno n'amukwata amatayi. Frank Gashumba ebibye kugambye bikutte wansi ne waggulu. Alex Waiso mufumbiro laba engeri gyagenze maaso n'okubeera nga bayisaamu ate eggaali. Tuli ku Beyond the Newsroom, BTN Media nzidde niye ate yakutuusaako ensonga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyewaggulu. Video soko gimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza otuuka ku buli ssekinnoomu agenda maaso n'okubeera nga ate ali eyo. Ate nkusaba ate na subscribinga nga gwe munundi gw'ogusosola ba video zaffe munywanyi soko subscribing tusobole okubeera nga ate tutambula ffenna malidadi sana. Awo wennyini nzikiriza ngene maaso n'okubeera nga nkuwa video eno ey'omubaka Namboze nga batunkane musajja mukulu amanyikiddwa nga Rwomushana. Ono abaddewo agenza okufa nga kamanda w'ebijambia. Olina kwe ekintu ekyo kiddamu naye kitandise okuntama. Kitandise okuntama. Shift ogenda otuule. You cannot condemn a dead man. Nekyokubiri omusango kati kunasala omusajja omusango gusalibwa. Cannot condemn a dead man. Bamukwatira panga squad. That's a fact. Ebigambo bino Rwomushana agenze maaso n'okubeera nga abyogera bijjeko Namboze ate enviri ku mutwe n'amutegeeza nti olina obukakafu obulaga nti Segirinya ebikolwa bino byonna n'ebisangosanga ebyamusibwako okutuuka ku kusanyawo obulamu bwe yabirimu wano nno watuuse nno n'okubeera nga abalangira n'abategeeza nti mmwe abatemu kungwe na bino mubirabe. Mwe mutta abantu ate ne mumala ne mubiteeka mu bantu. Bamukwata. You see, let me tell you Zambali. City satisbu. Gamba. City satisbu. And bwowe agana nchikutere mu Luzungu, I will put it in English okiteke mu Luganda lwamu. Nchogere Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. He was arrested for panga squads. Yeah, but you say waliwo Abannayuganda batemwa. Kali wano kitereza political wing. Political wing. Babo ga suspect kale. Nze yali commander. Political wing. Onagambye axis of resistance. Onagambye political wing of what? When tuna nechibina bachita national resistance. Of what? Kulwaki ekyebijambia kikufuula kikukyusa face. Because bebatema not your relatives. Because you know the truth. Because you know the truth. Olwokubantu bebatema are not your relatives. Gotomanyi babata. You're not a moderator. Kakati nebyonga mbitadde ku mabbali ye musajja mukulu wa Alex Waiso mufumbiro avuddeyo n'atabukira Jeno Muhoozi Kainerugaba. Ono nno nga nsonga ki ensonga za Congo zikutte wansi ne waggulu. Jjukira nti olunaku olw'eggulo Congo bannansi ba Congo bagenze maaso n'okusalako embassy ya Uganda ne bagikumako omuliro. Era olwaleero ku nkya olwaleero bakedde nga bakutte ebipande nga biriko abakulembeze b'ensi babiri okuli Museveni Tibuhaburwa Yoweri owa Uganda kwoteeka Kagame Paul owa eggwanga erya Rwanda nga bagamba tukooye obusajja bwammwe bwa M23 obwagenze maaso n'okubanga obuyiwamba ekitundu ekimanyikiddwa nga Goma. Kakati awo wennyini kineno Waiso asinzidde ku tweet Jeno Muhoozi Kainerugaba yavayo n'agenda maaso n'okubeera nga akola ng'agamba nti ye n'abasirikale be yajja kulumba agende maaso n'okubeera nga oba oli awafufugaza abazungu abagala okubeera nga batuwala Congo nga bayita
mu UN nga bawoza mbu bazza mirembe okusinziira kuona agamba nti muhooza zakola tweets zayise ez'ekisiru oba oliawo ezitalina makulu ng'ate ze zandizaalira akabasa eggwanga lya Uganda. Biraga obunafu mu bukulembeze obwa institution eyandibadde esinga okuba ey'obuvunaanyizibwa mu Uganda nga y'ey'amagye. Bannayuganda oluusi buli kintu ekiri serious tukisaagiramu, naye omwaka nga gugwako okwongera okuttanya ensonga ya maama wange Nambooze, Jeno yatwitinga n'agamba nti baali bakulumba Congo bafufugaze bakyerupe bonna abaaliyo mu linnya lya UN era M23 baganda baffe. Omuntu yenna abalumbye aba akoze eki abeera atulumbye. N'akakasa ensi nti baali bakulumba Congo. Ekyo kyali wangi? No. It is his last tweet mu yateekeramu okusalako omutwe gwa omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu kwolwo olunaku lwe yatwitinga ebya M23. Era wakati mu bo okutuula n'okubaganya ebirowoozo kyabaleetera akabasa, kubanga bazuula nti omuntu ayina codes z'amagye ga Uganda ate talina busobozi bukuuma byama. Olwaleero bye tulaba Uganda emaze obudde era yandibadde ligase General Museveni gye yandireseewo bwe bulimba nti afojinze East African Confederation, era waliwo n'endagaano ezasayiningibwa ne Bashikedi nga bagezaako okwongera ku bungi obw'okugatta eno. Impulse y'amagye e Congo tetandise leero, naye ate omuwendo omunene gusasuddwa leero. Emiliyoni 325 twakasasulako emiliyoni 65 kubanga batuwa quotas ndowooza 5 mwe tulina okusasulira mu buwaze. Sente zetogerako ziri $325 million. Buli $1 mpulira erimu obuwumbi 3 mu emiliyoni 7. Kati kola obuwumbi 3 mu emiliyoni 7 ogatte emiliyoni 3. Kakati nze okubala kwange kwali kutono nali wa history simanyi wanayinza kutuyamba mangu n'ekyo oba omanya we are paying sente we are paying lots and lots of money ezandibadde zikola ekirala as you're paying reparation kubanga sente zino zaaliza for war crimes, reparations to war victims, sente okusasulwa abantu abatulugunyizibwa. Katolo government yaffe tuli ebikolobero ebyakolebwa ku bantu mu Congo. Kitegeeza nti government eno ekola ebikolobero ku bantu ebule nebweya. Kakati kifuuka kitya international crisis bw'oba ogamba ensi nti you're forging national East African unity, Pan-Africanism. You don't only forge it with the signatures, tochikola na ndagaano y'abakulembeze bokka. Ochikola kirina involvement kubanga market gy'oyagala okugalvanizinga n'okufunamu ekututte Congo okuzimbayo enguudo si government yayo kutambula ebigambo omunywanyi bw'ebityo bwe biri si birungi ku saidi zeeyo wabula ensonga zo zikyeyongera ogenda maaso n'okubeera nga ziranda wetwogerera zifuuse nnamulanda nga mabeere gambwa. Aboogezi b'eggye lyaffe aboogezi b'ebyokwerinda no baga nti bali bye boogedde bisesa tebirina webisinziira tebiriiko mutwe n'amagulu ate ilogiko tebikwatagana nakola ki nakukwatagana. Olwaleero omutwitinzi Kafulu Muna X yatwitinze n'agamba ng'amagye gadivansinga n'agamba nti omoto gwa waka mugende tubalaba tubawagira ya mwe baffe ayogera ebyo eno muduumizi w'amagye fe tuyinza omanyi fe tuyinza okumulabira wano naye mu mawanga amalala bakitwalira ddala nti eyo Uganda yennyini awo yeekola ki nti Uganda ffenna batulabanga ffenna abayise ku kkubo nga tukuba endulu nga tugamba abayeekera bali nti mugende mu maaso
ku tweet X kakati era olwaleero mu parliament ekivuddeyo ennyo nga kigamba tinaye enkola y'omukulu eno tetutadde nnyo ku bunkenkenge eggwanga. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Nzeddeni nkujukiza nti gwe oyagala olanga naffe ku note 7 koteka note 7 wojogera maaso n'okubanga otusanga tukwasaganya ensonga buteleevu nnyo nnyini ddala. Akumata kumenya mpeera mbagaliza byemunjagaliza banywanye tusinkane mu mboozi endala mpitirivu z'enkyagenda maaso n'okubanga nkuleetera ate z'otasanye genda maaso nakubeera nga osubwa. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.